Kino kitundu kya kusatu eky'amawulire gaffe ag'omunnyo live. Ekitundu kino tugenda kukitandikira municipality ey'e Nansana. Ab'ebidduka basibye basomesa abazadde saako n'abayizi ku ngeri gye basobola okukozesaamu ekkubo. Okusinziira ku bakulembeddemu enteekateeka eno bagamba nti singa omuzadde n'omwana abaasomeseddwa enkozesa y'oluguudo kijja kuyambako okukendeeza obubenje oluusi obuva ku bulagajjavu obubeera bukoleddwa abo ab'ebidduka bizze nga beeteekerateekera okudda ku masomero abaana. Ng'abaana bategeka okudda ku masomero nga 6 February omwaka guno obubenje bubatwaliramu nga bali ku makubo. Abavuga ebidduka basibye mu Nansana municipality nga basomesa abazadde n'abaana ku nkozesa y'amakubo nga bagasala n'obwegendereza. Whenever you're on the road and you're not seen, you're prone to incidents, or you're prone to accidents, or you're prone to crashes. Saamu Bambaza omu ku bakuliddemu enteekateeka z'okusomesa agamba nti bazudde nga bafiirwa abaana 5 omwaka mu bubenje okwetoloola ensi yonna. Tulaba nti ensi yonna buli lunaku tufiirwa abaana abasuka mu 5. Kati mu Uganda nabo kitegeeza nabo mu Uganda babeeramu naye mu Uganda ebitundu 14 ku 10 be abaana abafiira mu bubenje. Kati ekyo kitegeeza nti tulina okulaba nti abaana abatuddako oba next generation tulina okulaba nti tubataasa nga tubafiira mu kubo nga bagenda ku ssomero oba bava ku ssomero. Reynolds Kibira agamba obulagajjavu bw'abavuga ebidduka beesanga batomedde abalala abakozesa amakubo. Oluguudo eruba teruli marked bulungi kijja kuvaako akabenje. Oluguudo ekuba tekuli signposts nnungi oba tewali zebra crossing kujja kuvaako akabenje kubanga road user tamanya ti speed limit yawane mu bibuga eri ku 5. Kibira agamba nti bwe basomesa abayizi mu masomero ebifa ku nguudo kisobola okutaasa obulamu. Gwe ng'omusomesa road safety mugitadde ku programu yammwe gye musomesezaamu abaana. Kati ebintu ebyo byonna bwe tubigatta nga tugamba nti singa ebintu ebyo byonna tubigatta ne tukiteekamu amaanyi nga tukwatira wamu ffenna nga ba stakeholders. Bwambale William nga ye ssentebe w'abakulira amasomero mu Wakiso District agamba abazimba amasomero okumpi n'enguudo balina okussaawo ebyetaagisa omuli ne zebra crossing. Era nga nange nsaba buli ssomero lyonna eriri ku luguudo liteekwa okuba n'omuntu oyo agenda kuba nga yavunaanyizibwa mu kuba ndi abaana bano abasaza bwe bakumaca akera kumaca nayimirirawo nasaza abaana sawa ya break baba bali bavaayo. Lwabakulira emirimu egy'enjawulo mu district okuli Lukwago Joel agamba bwe basomesa kiyambako okutaasa ku muwendo gw'abantu abakosebwa. So engagement zino zituyambako okulaba nga tutambuza enjiri tukola sensitization eri mu bakulembeze ab'enjawulo ku byalo byaffe mu bitundu byaffe okulaba nga tumalawo obubenje naddala obwo obutuukawo ku baana abato sinakindi n'abo abakuzeemu mu myaka. So tukizudde nti n'abaana abasoma bafuna obubenje ku nguudo zino naye tunaagenda mu maaso okulaba nga tusomesa abantu enkozesa y'oluguudo ennungi kye tuyita safety road maintenance oba safety road okutambulira ku luguudo nga tuli bulungi abaana baffe abato abagenda ku masomero tusobola obukendeeza. Byakayanja Emon, Salt TV Omunyo.